Olukano lwa President olw'omulundi guno 2026 lwetabwamu abavuganya 8 kyokka ebivudde mu kulonda bigenze okudda ng'owa NRM akukumbye obululu obusoba mu bukadde 7 amuddiridde Kyagulanyi Robert owa NUP n'avaayo n'obululu obusukka mu bukadde 2 abasigadde ne bagabana obusigadde. Kyokka newankubadde Museveni obululu abuwangulidde ku bitundu 71 n'obutundutundu 65 ku 100 bawangudde kyenkana bonna bakalambidde nti ekikoleddwa kubadde kubasala nsawo. Benjamin Katana ngono yakikiridde abadde avuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ku kadi ya NUP Kyagulanyi Ssentamu awakanyizza ebirangiriddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama ng'agamba nti byonna bibadde bijjudde amakoona. Figures zino yazifumbye oba yazifumbiddewa naye tebiraga ebyavudde mu kulonda. Baze n'ekya bayise samare ne tubabuuza nti samare yaki ne bagezaako okutulaga some information ku polling stations eri ku system yaabwe gye balina wano ne tukomparinga ne declaration forms zetuyina ez'enjawulo eziva ku polling stations ez'enjawulo ne tulabira ddala nti byabasoma wano n'ebyavudde mu kulonda ku polling station tebiina connection. Ono anokoddeyo n'emivuyo egyalabikidde mu mitendera gyonna okuviira ddala ku bwa pulezidenti ko n'ababaka ba paalamenti n'agamba nti mu mbeera ng'eno kizibu okusuubira obwenkanya. Abantu ab'enjawulo bakubiddwa amasasi e Butambala, e Kayunga, e Mukono n'awalala. Ekiragira ddala nti waliwo ekobaane ku kandidate w'NRM Museveni, Electoral Commission n'ab'ebyokwerinda okulaba nti babba akalulu batiisatiisa Abannayuganda, batiisatiisa abakulembeze omunyago gwabwe gwe baba bamaze okuwamba ku Bannayuganda balabe bawagwenjoyinga ng'abantu bali mu darkness ne silence. Ye Bruce Muhangi akiikiridde Robert Kasibante owa National Peasants Party agamba si mumativu n'engeri obululu buno gye bubaliddwamu. Twandi expectinze kwegamba nti bwe tuba nga tuli wano bagamba nti mu district bweti tufunye bwe buti mu polling stations bweziti tufunye bweziti then ne batugamba nti toto okuva mu district buli bwe buti naye wano babaranga tetubaraba ne batuteerawo results. Ono agambye n'okulemerera okukozesa ebyuma bikalimagezi mu ggwanga nakyo kirina engeri gye kikosezzaamu obuwanguzi bwabwe. Tebaakoze ekyetaagisa kyonna kulaba nti obwo bwoma bugenda kukola kubanga babulese ne butuuka wano ne bonoonya ssente z'omuwe w'omusoro ez'enkana biliyoni 5.5 obwuma buno ne babuteeka mu field ne bugaana kukola. Ate ekyo kitegeeza nti Electoral Commission either walimu abantu abakigenderedde okwonoonya ssente z'omuwe w'omusoro oba waliwo abagenderedde kucyankalanya system eyo kwegamba nti bafune engeri gye bagenda kucyankalanya obululu. Ono si yekka atamatidde ne Boniface Sanya akiikiridde Elton Joseph Mabirizi abadde akwatidde Conservative Party bendera mu kulonda kuno naye akubye ebituli mu birangiriddwa. Kubanga etteeka ligamba nti banaasomanga obululu district per district nga bwe tulina district 46 kyetubadde tusuubira wano Byabakama kyeyandibadde akola naye kyewuunyisa basebo ne banyabo nti Byabakama tanasomayo na district n'emu ali kujjanga n'empapula ze n'asoma bwe tumubuuza by'osoma bivaawa tariflectinga ne ku computer gye batuwadde ng'aba Conservative Party teriflectinga nti bino byava okusoma eno percentage eva Mayuge eva Kamuli. Okuba akalulu kwabadde mu bwerufu ne bwankubadde ng'obuuma bwe twayagala butuyambeko bwaganye okukola. Electoral Commission yabadde erangirira abawangudde ng'olumu erangirira NRM ng'olumu erangirira opposition. Kaakati simanyi oba bagamba nabo opposition nabo bibalangiridde bwomwandiberamu abafu oba nedda. Dombo asabye abawakanya ebivudde mu kulonda nti bwe babanga balina kye bawakanya boolekera embuga z'amateeka. Ekkubo lyokka eriba lisigaddewo yakugenda mu kooti okuwakanya ebyo bivudde mu Electoral Commission. Eyo y'enfuga y'amateeka eyateekebwawo. Babagamba nti mukalonde mwakalonze, ne bagamba nti mukakuume era kakumiddwa bulungi, ne bagamba nti mukabanje okubanja buli ayagala okubanja agenda mu kooti.
ono akakasizza nti obuwanguzi bwa NRM bweyogerera bwokka naddala olwa manifesito ennungi gye baakola. Ffe ng'ekibiina kya NRM lwaki obuwanguzi buno buzze bubeerawo bweyogerera bwokka? Bintu bibiri. Bannayuganda bakooye ebyobufuzi, ebyobulimba, ebyokulimba abantu ne muli mu buwambe nga mwe mweyongera kubeera bulungi. Ogamba abantu nti muwambiddwa nga mwe mugejja nga n'ensimbi zibalabika zeeyongera.